Empire Movies Productions kakati batuletedde firimu bamwe kasenge firimu etandika gye bayita bimwefulidde alitandikwa era nga tugenda maaso naga kino kina Uganda kakati bosi luddawa gye balaga kyatandika butandise okwetegereza waliwo endalu eri kasita ye atumye endalu ye tulengera oluvannyuma ng'amaze otuuka gye boolekera mulimu ki bosi gw'abadde agendako ne basajja be kakati nga bagenda bosi alina kye yalengera kwegga abasajja basooke babe nga bayimirira ogenda okwetegereza kumba waliwo ettaka erimusanyusizza kye yakola nga alikuba ebifaananyi ebiseera ebisinga waliwo ebyobugagga ebiteebwako bupande wano tewayimirirwa tojjewo kamerayo muntu omutumye kubbirizi nnya kitulutana entebe munjweri mwemu kakadi kirabike ndi yenyini wai bosi muli balwadde muleeta amawulire tusonyiwe omusajja adaafubutuka nga mpewo bifuba byaki ate kifuba kyekidduka gundi gwoyogera nnyo ate nekiraba gwe ojja kulembera bubi banno bansonyiwe gwe waŋŋamba mbu simanyi olina yingini bbiri mu kifuba oli wano otunula butunuzi nga ndagi kati mulina makulu kimmwe olwafu bano banne babadde nabo banyweza bunyweza kati omugezi nga nsingo yani gy'ozannyiramu oli yadduka emisinde nazzaako mulimu abali bamuyodde bambi taka yali sikiri mutwala wa matida mutwala wa naawe tujja kutwalirako nze njagala okuwulira ensiwo yatuuka bwetyo bweri kati yadde awaalira musimanyi matida mumutwala wa matida olwatuke ono ne bali suula eri vaayo ogenda kukitegeera ettaka endagaano gye tugendako eraga nti onguzizza ettaka kwata nze sinakuguza oganye mutamanyi kuwandiika muwandiikire wano ku ttaka lyokulibba nze nagamba okulwanirira omuntu oba afa naafa omwavu ku mugaga toba mu muntu kakano tuba tuli awo nga tulaba bamukiise alina essente alina emmotoka omanyi bakisambala ebyo ebyambalo jangu oyambala n'entalabuusi mbu oli munaddiini kumbe jangu tuteese ategedde giwunye jangu ono ye mukamba ono gwe batwogera naye afaanana ewabapuuloozi tukola naye ne bayanjulayo mbega omulala wangi ogenda okwetegereza mbega gwe banjula ono obukakafu bwonna ono yamanye entambula z'ono agenda kwogera gwe twatuga nagambye eva mu bannaffe aba Empire Movies Production kasenge obadde olaba emanyiddwa nga bimwefuulidde tubaagala nnyo abawagira ebina Uganda